Okweperegesa kyeki? Okweperegesa kwe kugenda okunyumirwamu nkwegamba ne muva mu mboozi ne muddako mu bikolwa ne mudda mu bikolwa eby'ekintu ekikulu ne beeperegesaamu awo bava mu bigambo ne badda mu bikolwa. Kati nga munaye emboozi ng'ekamakerenda omwana mulenzi annyikiza kigambo ng'ate ekyavaamu katuuza mwana mulenzi Rover ng'amutuuzaamu ng'avuga mpaka waka ng'agenda kweperegeesa ate yeeperegeesaamu neeperegeesa mmeka ng'omwana muwala ali tu ng'ali lubuto oli omuyaye yalina tageti munnange wayita ebbanga lya myezi ng'esatu bali mu laavu empitirivu bwe bakola butikitooko bwabwe bwe bakola buki nga oli agamba omusajja njagala kulaba kuki ku bakadde emboozi eri awo njagala kulaba kuki ku maama ndabe ne ku taatawo akuzaala mbawo ebyabwe kubanga sente nazikola zimpita senga zimpita jjajja nkwagala nkusiimye nakusiima dda nakusiima sinaba nakulaba nga nkulabira mu bifaananyi ate yagenda okunyuka okuvaayo ng'omwana atali lubuto ng'ali lubuto olw'omuvubuka gwe baali tebayagala kati omukisa omubi batandika okugwa mu laavu wiiki zaabwe nga 3 ebintu byono biyitamu ebyokugenda ebweru omulenzi yali abigobako naye nga tebiyitangamu bamukubira visa ekomyewo biki ogenda mu America sajja atunga asiibula mukazi we ng'amugamba naye ngenze naye biki kati nga n'omuwala bamusiibula takimanyi nti ali luki ali lubuto tujja kuddamu kaŋŋende nkole maziga gakaabiddwawo munnaye ng'omulenzi akwata bbaati ng'agenda Bulaaya kuba kyeyo kati n'omuwala ng'asigala kakkalabya misomo omuwala ng'asoma obwalooya ng'abumaliriza omulenzi gye yagenda ngeri gye yali yasomako eno yatuukayo nga bamututte gwakwoza mu mmotoka bwe yatuuka eyo n'afuna mukwano gw'eddereeva avuga bimotoka bino ebinene avuga okuva e Canada n'ayolekera wuyo Toronto simanya Nevada bw'atyo nga avuga n'atuusa eri ne yeebaka n'akomyawo enkeera luli n'amala wiiki mu kkubo munnange nga wayita ebbanga nga lyetooloola tebalabagana talina ssimu yoono mbw amukubire n'oli talina ssimu yoono nti ayogere naye okitegeera ebiseera ebyo abantu abasinga ate yagenda okunyuka okuvaayo ng'omwana atali lubuto ng'ali lubuto olw'omuvubuka gwe baali tebayagala kati omukisa omubi batandika okugwa mu laavu wiiki zaabwe nga 3 ebintu byono biyitamu ebyokugenda ebweru omulenzi yali abigobako naye nga tebiyitangamu bamukubira visa ekomyewo biki ogenda mu America sajja atunga asiibula mukazi we ng'amugamba naye ngenze naye biki kati nga n'omuwala bamusiibula takimanyi nti ali luki ali lubuto tujja kuddamu kaŋŋende nkole maziga gakaabiddwawo munnaye ng'omulenzi akwata bbaati ng'agenda Bulaaya kuba kyeyo kati n'omuwala ng'asigala kakkalabya misomo omuwala ng'asoma obwalooya ng'abumaliriza omulenzi gye yagenda ngeri gye yali yasomako eno yatuukayo nga bamututte gwakwoza mu mmotoka bwe yatuuka eyo n'afuna mukwano gw'eddereeva avuga bimotoka bino ebinene avuga okuva e Canada n'ayolekera wuyo Toronto simanya Nevada bw'atyo nga avuga n'atuusa eri ne yeebaka n'akomyawo enkeera luli n'amala wiiki mu kkubo munnange nga wayita ebbanga nga lyetooloola tebalabagana talina ssimu yoono mbw amukubire n'oli talina ssimu yoono nti ayogere naye okitegeera ebiseera ebyo abantu abasinga omukolo gutuuka lwa 6 lwa Sande bakuba akasiki olw'omukaaga bakasulamu kaba ebintu babiridde
essaawa y'omukolo etuuka baniriza omugole omuki omusajja naye omusajja bwe baba bajja ebirowoozo nebimujja ebigamba naye eno nga nninga gye mmanyi eno si kyakibuta eno si kyakibuta gye batuswaliza ati twabeete naye tugende ng'asigala agenda jjukira nga omanyi omuntu wafuna sente oluusi yeekyusa abeera n'amalevu akola bikyuka bingi emyaka gyali giyise omuwala we yatuukira emyaka 2 emyaka gyali giyise kati munnange taata ono atuuka mu maka jjukira muli mu maka gaamwe mwalimu taata waamu kati nga onogaa nti muzeeyi kamwa kabi ono mama nalwoga muzeeyi musuni kati kakati batudde omukolo gutudde ab'ekyalo bakuŋŋaanye bansanziiro baani batudde omukolo bagwota buki buliro obwa paasi bumansuka bakasitoma baffe abalungi bwenjogera ku fiber pillows kino kyentegeeza bwenjogera ku fiber cushions kino kyentegeeza egyo gyemito gy'entebe gyonna gijjudde fiber muve ku bino bye babawo entebe nga zijjudde ebisubi wano tukuwa fiber mwereere akatebe kano kagonda bulungi nnyo ate kali very comfortable nkugambye ne bw'ogamba nti kokeebakemu ewiiki okakongokako obukongozi ndowooza okalaba ka finishing katebe ka mulembe nnyo ate nga tukolera ddala entebe ezisingako nawano eno kano twabadde tukatwala wa client nakaagadde nnyo. The blue was really amazing, like it was looking really very nice. So but dear, tell a friend to come and order with us. Ife tulina ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Bwoba oli mupya nyigira kagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter abeera nga otufollowingako lulambalamba. Nina Swahaba Munnamasaka. Ndwawo okumulaba naye lwe mulabye emboozi enyuma okufa obufi. Bannanga bambiru furniture workshop we tuli okuba tukutuusako furniture w'omulembe tukubire essimu oba jangu awo ku Ntebe Road tubeere nga tukolako ku workshop yaffe ojja kubeera ofuna ebintu eby'omulembe abagala TV stand ate nga tulina n'ekibanja mpola bankuba kyeyo totya kugamba mbuno nti ate entebe ya miliyoni 3 jangu baako n'akasente k'oleeta buli kanaku ne bw'otandika n'emitwalo 10 noga nti nze Hadija entebe baginterekere nja kuwa obudde obeere ng'osasula entebe yo bw'ogimalayo ng'ogitwala gulawo akawunti naffe obeere ng'otereka naffe osobole okufuna ebintu ebirungi eby'omulembe okimanyi nti abantu balina ebintu ebi mu nnyumba abantu balina ebintu ebibi mu nnyumba tolina na muzindaazo okimanyi nti abantu balina ebintu ebibi mu nnyumba omuntu n'abeera n'akatebe nga kali awo gonakabomokabomoka webale nnyo jangu okuwa akatebe emitwalo 5 jangu ng'osasulako okola paka wokola ki womalayo akatebeko webale nnyo otwale akatebeko omukulu ayagala tugwira anti campaign banaye kuyanze ntuuse wama mbadde mbagamba nti mujangu ewange laba kasenta tebo ngaako ngambe nti Hadija ako kasenta tebo nkaagadde ntireeta emitwalo 5 gwetandika buli kanaku okutereka nange emitwalo egi 2 paka woomalayo akatebeko nkakuwa okatwale banaye mujje mugule ebintu okugula ebintu tekyetaaga sente nyingi otandika butandisi n'ogamba nti nze kyekitanda guno omwaka kwengenda okukola ki kwengenda osula exactly mujje mbaguze ebintu nze ngenda okubaguza ku bei ensamusamu ate nga nkuwa omukisa bakuseera takwazika naye nze nkuwa omukisa ogw'okwetwalira ekintu kyoyagala mu bbeeyi gyoyagala bwe jangu ng'osasula mpola ekintu kyo gulawo akawunti nange nkubire essimu ogambe nti nze Hadija njagala kugulawo akawunti nkulaga ebintu olonde ebintu otandika okubisasulako mpola ebintu bye tubitereke omale obitwale ewamu ne bwaba ali mu kuzimba nnyumba gwe tandikirawo kati yadde oli mu kuzimba nnyumba by the time onaamalira ennyumbayo ebintu bye bijja kubaayo wali ku Mbiru Furniture Workshop nga tubiterese obitwale
Swaba nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Oli otya ng'onkyaye? Amwendi ndi bulungi. Oli fayini? Bitambula bityabuza ku bantu. Abantu bulijjo bakumbuuza. Rahmatullahi wa barakatuh. Ne mbagamba Swaba ali eyo ku Busabala Road. Kansuubire nti nno muli bulungi. Bali bulungi. Awo olwatuuka Swaba ng'otukyaye? Mbeerayo muganda wange mbeera ng'etwala saketi. Embeera kutwala saketi. Abantu b'oku media tebakuwa ku sente. Ate mpozi waliwo mikwano gyange abamu njagala bakukubira okuva wano n'abalala bakole ngaabo. Soma ennamba gisome va mu bintu by'okwekwatakwata gisome n'abakyala bakunoonya ofuna omukazi 7663. nina abawala abaali baŋŋamba Adija omusajja oyo mufumbo oli mufumbo? Siri mufumbo. Wafumbirwako? Wawasaako? Siwasangako. Omukyala gwe nali njagala era yeefaanaanyiriza emboozi gye ŋŋenda okuwuliriza. Olimba naawe olina emyaka emeka gwe atewasangako? Omusajja tebamubalira myaka. Abakazi fe batebalira myaka. Kanti kati olaba okuwasa. Wafumbirwako? Wawasaako wabeerako n'omukyala ne muzaala ku baana? Naye tewamuwasa officially? Obwo si bwe bufumbo. Nina akaseppiki gyange onfumbire. Obwo tobubala? Tebaba bufumbo. Obufumbo okyala ewaaba w'omukazi n'omwanjula. Omala okumwanjula n'afuuka mukyala. Ekyo tewakikola? Sikikolanga. Kati nange kinjagala okukola ki? Okola mukyala waddako kati onoonya? Era nno abakyala bajje bakwettanira onoonya mukyala afaanana atya? Njagala omukyala nga just ategeera. Wano tebikola. Omukyala ategeera era aba oluusi ayina obwongo buba bukola kiti. buba bukola. Wanyumiriza ku mboozi ya Nyazaala eyagobaganya omuko. Omuko yali mwavu nempikinga interest mu kwagala okumanya emboozi eyo byali bitya? Nyazaala yagoba omuvubuka anti kati nga bwomanya abantu kati ennaku zino balina enjogera egamba nti okusanga Nyazaala wo osanga amalaalo. Kali naye bw'ozaala omwana omulenzi basange nga nawe wafa. Naye nze nja kuba Nyazaala muzibu mwera ebyo byonna nga tubitadde ebbali. Naye okubeera omuzibu si kirungi kuba kati kankunyumiza ono Nyazaala ojja kumumanya. Nedda nze njagala omwana wange naafuna omukyala alinga nze. Nze ndi mukyala mulungi. Kati nkubuulira ebigambo bino. Omuntu yenna Katonda gwe yatonda yalina ekintu kye yamuteekerateekera. Obeera nekyoyagaliza omwana wo oli wa ddembe. Osobola okimwagaliza? Nze kale nze okusinziira ku mpisa zange nti ndi mukyala wa ddiini nsaala neyisa bulungi biki byonna mbyagaliza omwana nga afuna omukyala abirina. Okitegedde? Okimanyi ndi nze nakwanako omukazi omuzungu ne bamungobesa. Ani yamugobesa? Abafamire yange. Batya? Olimba naawe. Totuleetera ffe ebyo bibaawo baawo. Seeka sibiwulirangako ebyo ebbanga lyenkumanyidde. Nkugambye nakwanako omukazi omuzungu ne muleeta. Ani atayagala muzungu? Ne bamungobesa. Omuzungu ng'agenda n'okuwa ne ku kasente abafamire nga bagala omutwala. Okubeera ng'alina naye abantu abamanyi ebyobuwangwa neno bagamba nti omuzungu totuleetera. Okitegedde? Waliwo kano akayimba edda ke nawulira tamanyi mukodomi tamanyi naye nga ovakedo yamumanyi. Amanyi simanyanga biki. Switi wakati. Switi wakati. Akakayimba okajjukira. Oba oyo omuyimbi yalagawa? Gyali naye kati ennyimba obwongo bwamukaddiwako bantu. Tetaaga okwezza obujja. Omanyi bwe tuba tukula tosobola kumanya nti obwongo kati bukaddiye. Omanya. Nanti kati olaba kati nga nze wano. Kasita olaba ng'otandisa okukwata peeni puliriza vamu ebyo ebyenvi eyo yonna ndabika n'omwana omutasa okuba n'envi. Envi ekizireeta bingi ziyinza obba za kika ziyinza okuba nga zizera stress ziyinza okujja kuba jeans bingi naye bw'olaba otandise okukwata epeeni n'akatabo nga buli kimu oyina kumala kukiwandiika kubanga oba weerabira weebale ofuna memory loss. Exactly. Olumu buba bulwadde naye olumu n'emyaka gigireeta. Okitegedde? Then n'obuvunaanyizibwa obungi nabwo busobola okukwatisa akatabo naye era n'obuvunaanyizibwa obungi era bulaga gy'olaga kubanga era omuntu bw'ofuna ssente basobola okukuyita muzeeyi. Kituufu. Kati waliwo n'ebintu ebisobola okugambisa omuntu nti mukadde kyokka ng'oli muto muzeeyi munnaaye. Kati nga nze Kiwalata kyankwata nnyina 16
kati wentuuka wano eno oli bwandaba naga tetukiraba gwakitulaze weekiri wano tyabugagga kati soko nyumize Nyazaala akoze atya Nyazaala yasimba Nakakongo n'agamba nti okufa n'obutanyagwa abaana abo tebajja kwewasa kyali kitya emboozi etandikira wa wano wali omuvubuka n'omuwala baasomanga bonna kati ng'omuwala awerekera omulenzi n'amuzaayo ewaka nga babeera kumpi mirirwano naye nga bali baavu nnyo baani abaali abaavu abalenzi wabawo abalenzi nga baavu nnyo naye nga mu baabawala sente zibayita jjajja kati nga bali babeera na mukikomera naye ng'omuwala tava eno mu baabano abalenzi tabuuka ebikomera n'agenda eri mu baabali kati nga bwomanyi naye embeera z'obwavu omukyalo omugagga ono Nyazaala atayagala musajja ono ne bawaayiriza ono taata woono omuvubuka nti babbe ente ku kyalo ne bagireeta ne bagisuula mu kibanja ky'abali ne bagamba nti ono taata ye yabbe taata w'omuvubuka yabbe ente naye nga bano be bagisuulayo basobole omugoba ku muwala waabwe bamugobe ku muwala waabwe kati omulenzi najja e Kampala tebeegaana bannange omulenzi tebamusiba biki ebyaliwo nga babawaayiriza bakwata taata ne bamutwala ku poliisi kati nga bwomanyi ebye Mukama Katonda alina engeri gyayambamu abantu be taata bwe bamutuusa ku poliisi eyabbye ente yennyini ne yeereeta nagamba muzeeyi musibye wa bwereere nti bandagidde ngisale ngiteeke wali gundi ne gundi be bandagidde muzeeyi ne bamuta muzeeyi bamuta olw'okutya okuswala ngeri gye baali bamuswazizza n'asalawo wali atundewo kati aba atundawo era omukyalo ono yennyini ye yajja n'agulawo amuswaze mbu talina ssente bagende asobole okugoba omuvubuka musota guve ku muwala we kati kyova abakyala bagamba mbu okusanga Nyazaala wo osanga amalaalo naye nga si kirungi kwogera ekintu ekyo nga toli Nyazaala kubanga kati naye mutabani wo bw'aba awasa okusanga nga wafa kati munange emboozi okugiyisa mu bufunze omukyala omwana akula ayolekera ekibuga omulenzi bwe bamugoba ku kyalo n'agenda natandika okwoza amamotoka mu kibuga bwayoza emmotoka abeera awo omuwala ajja ku univesity nga omanyi abawala ba univesity ajja n'emikwano gye basisinkana omuki omuvubuka ali mu kwoza amamotoka nga bagamba nonno oyo mulaba yali boyfriend wange naye nti omwemanyiza nga bali bamugamba sha muvubuka mulungi naawe olw'okuba mwayoza mmotoka mulungi nga bamugamba muyite nga bamuyita nga batandika okweyawo ng'ayoza emmotoka nga bwe banyumya nga amuwa namba ya simu nga baddamu beekwana bupya ekyavaamu omuvubuka nga yayozanga amamotoka nga bw'abala yali akoze pulaani ze zagenda bweru kitegeera naye nga yali yasoma nga yasomako naye nga teyamaliriza sente ne zibulamu kati ajja sisinkana mukwano gwamu amupangira tugendewa mu Amerika kati akaseera ako nga tannagenda asisinkana n'omuwala emirundi gyali egi 3 ng'aleka omuwala n'oluki n'olubuto eno mu kibuga gye yajja bagenda gamba dija toli attentive anti kati mu kibuga gye yajja eno mu kibuga gye yajja basigala basisinkana n'omuwala tebasisinkana wabula by coincidence omuwala ava ku ssomero ajja booze emmotoka yaabwe omuwala alina mikwano gye nga balina emmotoka naye nga batambula bonna basatu abawala basatu kati bw'atuukawa abagamba nti oyo mumanyi twasomanga naye ate yaliko boyfriend wange omuwala yatuuka ekiseera n'akula najja mu ttawuni najja mu ttawuni ate era baali bakulu kati omwana ow'emyaka 19 kati omuwala yajja ddi mu ttawuni ng'ate omulenzi ali mu ttawuni anti kati omulenzi ye bwe basenguka ku kyalo taata ne bamugoba taata nadda ku kyalo ewalala emitala kati bwadda ku kyalo ewalala omulenzi ye n'alinnya n'ajja e Kampala akole nga batudde ebibuuzo bya senior 4
omulenzi ebibuuzo senior 4 yabimala najja e Kampala okukola kati mbuuzo omuwala ye yajja atya e Kampala okuleeta ku university. Omuwala ye yali ali mu klasi ya waggulu okusinga omuwala yali mu senior 6 ng'omulenzi ali mu senior 4 naye ng'omulenzi mukulu naye olw'okuba tebalina ssente n'asigala mu senior yajjanga bawalula mu ki kati awo okinnyonnyodde bulungi kati omulenzi ali mu kwoza amamotoka abawala bajja baleese emmotoka kati omulenzi aba ali mu kwoza emmotoka nga bali baleeta emmotoka abawala abaki abalala babugamba nti neyaffe gyoze kati ng'oli agamba bannange nga bonoga bannange Yusufu nansanyusa okukulaba ngagamba nakulaba agamba bannaye nankabirwa nakulabawa anti omuntu nagwe bagobane ku kyalo omuntu bw'obanga oludde omulaba ayinza okufuuka noga kwefaananyiriza aba yeewuunza abakumanyi era mwegenderezanga nnyo abantu abaludde nga tebabalaba omwetegereza bwoti emirundi ng'ebiri okitegeera nti oyo kigozi era yafuluma bw'ati mu mmotoka omuwala naawe omulenzi haaga n'ebizzi bye nga addugala n'amuwa haaga juke yali akutta ekidomola ekyoza abantu ne bawuniikirira n'agamba nti kati ki ekyabalemesa okweyagala nti maama yali tayagala mwagale bakwano be ne bagaffe tugenda kusapootinga ojja mwagala gayinga mulungi ne bamuteekateekamu awo obusentesente nga omanyi era abawala ba yunivasite ne bamugjayo namugaa ojja kujja kositero tukyalireko biki omuvubuka n'atandika okwesomba kositero emirundi egi ate yagenda okunyuka okuvaayo ng'omuwala tali lubuto ng'ali lubuto olw'omuvubuka gwe baali tebayagala kati bayi omukisa omubi batandika okugwa mu laavu wiiki zaabwe nga 3 ebintu byono biyitamu ebyokugenda ebweru omulenzi yali abigobako naye nga tebiyitangamu bamukubira visa ekomyewo biki ogenda mu Amerika sajja atunga asiibula mukazi we ngamugamu naye ngenze naye biki kati nga n'omuwala bamusiibula takimanyi nti ali luki ali lubuto tujja kuddamu kaŋŋende nkole maziga gakaabiddwawo munnaye ng'omulenzi akwata bbaati ng'agenda Bulaaya kuba kyeyo kati n'omuwala ng'asigala kakkalabya misomo omuwala ng'asoma obwalooya ng'abumaliriza omulenzi gye yagenda ngeri gye yali yasomako eno yatuukayo nga bamututte gwakwoza mmotoka bwe yatuuka eyo n'afuna mukwano gw'eddereeva avuga bimotoka bino ebinene avuga okuva e Canada n'ayolekera wuyo Toronto simanya Nevada bw'atyo nga avuga n'atuusa eri ne yeebaka n'akomyawo enkeera luli n'amala wiiki mu kkubo munnange nga wayita ebbanga nga lyetooloola tebalabagana talina ssimu yoono mbw amukubire n'oli talina ssimu yoono nti ayogere naye osegeera biseera ebyo abantu abasinga batono nnyo abayina amasimu kati emboozi eri wano omuwala afuna olubuto bwe yalufuna azaala bazadde be bakitegerako nti afunye olubuto agenda kuzaala oba tewabimanyako nabimanya mbuuza ntya omuwala ono agamba nti bazadde be bakitegeera nti afunye olubuto naye tebakimanya nti olubuto lwafunye lwono omulenzi ono yagenda mu Amerika omuwala yakibakweka kuba baali bamanye ye yabagamba nyina boyfriend wange ate mwetegefu okunnyanjula naye lwakuba yagenze bweru naye bw'anaakoma wajja kujja twanjule maama n'awulira nti omulenzi ali mu Amerika ajja kujja banjule n'agumira awo zaali ennaku zaafuuka emyezi ezaali emyezi negifuuka emyaka egyali emyaka negifuuka emyaka awo wenkunyumiriza emyaka 19 giyise gyekulumuludde kitegeeza omwana gwe bazaala alina emyaka 2 akuze atuludde omulenzi takomangawo nga takomangawo n'omuwala yalaba agenda kudibira ku lujja nagawaaye wanyowaawo ng'afuna muvubuka awo akawundo kakubye eddirisa atwala waka kwoza masowaani ng'atandika kwoza masowaani
nga yazaalayo n'abaana abalala wabandaba basatu balambirira. Akaseera ako kenjogereramu emyaka 2 ago mukyalo ono yeetetenkanya nnyo n'asooka neyeekwatirira emyaka egi nga tafumbiddwa alinde oba omulenzi oba oli awo anajja omulenzi yafuna empapula bwe yafuna empapula n'addamu n'asomera ddala n'afuuka mukugu n'agenda ne mu yunivasite ziri ez'amaanyi ezo ze bagamba bwe yatuuka e Bulaaya yafikisinga obulamu n'addamu n'asoma n'afuukira ddala kuba yava eno nga bambi obwavu bwabazimbako akaki n'agamba naye kati kenfunye omukisa teri agenda kuddamu kunjerega ngenda kusoma kyusa obulamu banvuma nnyo. Kati ye agamba omulenzi nti bwe yatuuka mu Amerika yakola naye ng'obudde bwalinga bwafissaawo. Jjukira bw'otuuka mu kitundu katugeze oba katugeze kati kankugereze ku wojja otegeera ovuga tuleera ogijja emalabba n'ogikuba embalala. Kati bw'ogijja emalabba direct oba n'otuuka enaluweerere ne mupaakinga ne mumalawo olunaku. Kati olunaku lwe yamalanga ng'asomerako online bw'atyo ye obudde bwe teyeebakanga ng'abeera asoma kuddamu okubeera owakabi. Kati munaye bwe yajja emyaka bwe gyayitawo wagandaba omulenzi ali mu Amerika ng'akwata kuba agamba naye kati kanzireko ewaka. Kati jjukira engeri ndowooza gye yali teyamanya nti yaleka oluki olubuto. Omuwala teyamugamba ate yali mugambye atya ng'olwedde ono yagenda okugenda ng'ono tamanyi teyayina ssimu. Omulenzi teyayina ssimu. Ekisooka omulenzi yali mwavu mulungi ate nga n'obusente bwonna bwe yali ayina yabukozesa mu kugenda. Kati n'amugamba tujja kulabagana kuba olwedde mukyalo ewaabwe w'omuwala omulenzi yali amanyiyo bwe baazimba nyazaala nga tannabaawukanya munnange nga bakola ki. Omulenzi bwe yava mu Amerika atuuka akomawo ku ttaka ly'e Uganda afuna mikwano gye. Jjukira nga omanyi omuntu bw'ogaggawala buli omu aba akwagala. Waliwo n'abamu abajja ku mbaga z'abagagga nga definitely bazze kulya. Sina bagagga omuntu ofunamu ku ssente ne weziba ntono gye wegendereza abantu babadde batayogera naawe n'olinnya ku nnyonyi yadde ogenze kukola bwakadamu bakubuuzaako ku naye nze njagala nkubuulire olwo bakubuuzaako naye nze omuntu ataali mukwano gwange nga ndi bubi tagezanga n'ansemberera nga nfunye ssente. Anti munnange abantu bagamba nti nno bw'ogaggawala ofuna emikwano tonyumiza mandaazi. Nze omuntu ataabeerawo ayalitambuuza nga sina kye nnina wenfunanga ssente tatawaananga okumbuuza. Anti eriyo kati banyazaala oba abasenga naddala basenga waliwo basenga bagamba twakusabira twakusabira abo nga basabawa banaye twakusabira leeta n'emmotoka yo tugikwateko tugiwe omukisa ube bagiwe ebisa naye bannange anange mukama otuyambanga n'otulaga emitima gy'abantu naye banaye abantu babi ate abantu baffe bennyini abo kusegere bwe bati be basinga obutatwagala. Njagala nkubuulire oyinza okubeera n'omuntu naye nze kankubuulire olaba osooka otogera omwana naye nga tomanyi nti singa omwana oyo oba omusabidde omukisa biki bye yali kukoledde. Abaana kankubuulire balina emitima gyanjawulo. Omwana asooka okujja mu bwavu omwana wa muganda we n'asinga n'abaana bo be wazaala. Kisoboka kuba kati osobola naawe okubeera ne mutabani wo ng'olina mukwano gwo ng'alina mutabani we talina buyambi n'obasembeza nogaa ajjabeere ne mutabani wange omwana ono n'akula ate n'abeera ng'akuwa sapooti nosinga mutabani bwe kiri. Naye kati abantu ab'omutima mubi naye abantu tebabimanyi ebyo bakotogera abaana b'abannaabwe baloga abaana b'abannaabwe omuntu n'anyigirira ddala omwanoga bannaabwe ono omuntu omukulu namukola ki kuba kati ekibeera kikuseza mwana wa obeera otya mu lutalo n'omwana wa muganda wo mazima ddala obeera otya. Nze nalaba wano eno omuwala abaali bamwita Rola eyafiira e Dubai abaaliko ku internet mwala vidiyo eyo nga sengawo oyo omuwala nga yenna ali bulala omuwala afudde omufu okyawala n'omufu ate nga nesenga wa Lola naye yali atuuse emyaka gy'okufa just Lola lwakuba nti yamusookayo busoosi. Onyumiza n'onzijukiza gye twagenda okuziika. Onyumiza n'onzijukiza gye twagenda okuziika
twagenda okuziika gye twaziika emmere bagifumba ssaawa 9 nga batandise okuziika ne bagamba mwanguwe muveewo tugende ffe tulye ennyama Lina gye mwagenda okuziika abantu abajja okuziika babagamba banguwe baveewo bafamire balye bokka baateekako emmere nga omufu bamuteeka mu ntaana nga ne bateekako omuceere nga tebafumbye eno tebafumba yadde batandika kufumba omufu bamuziika nga ekyalo nga kyonna kiringa ekikuba engalo nti weebale kufa amazima ga Katonda saasire banaeka nkubulira ebintu by'okufaeyo oba gye bayita ebukunja oba gye bayitawa ze njawulo okusookayo naye ffenna kugambe natyo ensi twajja kosita nga 18 ku muvubuka oli yali mugaggamuuko ng'afunye ku ssente ate bambi yali akyasoma naye ng'anyirira kufa kati bano bagamba nti mwanguwe okuziika mugende nammwe tulye ennyama yaffe nze sikirabangako ate bananga abannayuganda baagala okulya kivula mu Uganda abantu abanene bangi okulya ekyo sikwekugenya 80% is food nzanti nze nsaze weight kati nkubuulira amazima you know I used to be very fat but 80% of what we consume in our bodies babeerenga 80% yes ekisinga mmere newankubadde nti nno ekyo nakyo kijja with genes omuntu naturally ng'ebwabo baba nene nga kiri mu family kuba mulimu abantu abamu nga banene naye nga tebalya naye nga munene kati ate abo bwe batyo baba tebamanyi kyakulya omuntu ayinza okulya chapati olunaku emu n'agamba nze banaye nsirya n'akalya chapati emu tomanyi bunene buli mu chapati emu tomanyi munene buli mu tosyamu gati eat the right food bobo ino omubiri onzikiziza sister wange naye abannayuganda baagala nnyo okulya let me drive my point at home abannayuganda baagala balya nnyo kyovola restaurants z'omu Uganda zenagamba zikola bayawulewo menu z'abasajja n'ez'abakazi ng'omukazi bw'aba yagadde kulya nga musajja teyeetaaga kulya mboga ng'asala busaze eri mu basajja ne bamukolako eby'abasajja naye kwegamba abakazi babakendeereze ku mmere naye sooka olindeko nkubuuza oyo badde okimanyi nti abakazi abasinga abeera mufumbo n'afumba emmere eri mu kiyungu n'aliira eyo epikuli y'omuceere n'aliira eyo epikuli y'omuceere kugamba abantu nti basale ku mmere anti oneerabiza tembadde genda okugamba sisa wange twagendanga mu jimu ne tukuba ekyuma ne tusika obusika embuto akogge we yatuukanga ewaka ng'agamba nkolereyo Rolex y'amajjana ate omunaye oba ozimba buzimbi ng'azimba olya nnyo oba ozimba bannange ng'omubiri guddamu nga gunyirira naye nga takendedde naye ng'emmere amazima yesinga otugeza kubanga nze we nagenda ku weight project eno okusalamuko ku weight bye bansomesa naye already bagenda okubinsomesa nze nga natandika ddala like 2 months ago okusoma ku health nga ntandisa obyekolera kati nze kambaweeyo katiipu nze ondaba ne bwe sigenda mu jimu gwe natural oli kabirikaaliiri mulimu abo abantu bakabirikaaliiri nga tomwesimba nkikolerera kankubuulire kino nze ndi ekyenkya wano tewali ttaala tewali okay nze ndi ekyenkya amagi 2 ekikopo ky'obuugi kati amagi agabiri omanyi kye gakola gakufuula bwoti kati abantu ekyo tebakimanyi kati amagi 2 omuntu ayinza nomala n'omwezi nga talidde nakugi muwogo neki n'obuugi kati awo ekyemisana nkirya sawa zange ekyemisana nkirya sawa zange 9 muwogo omusiike oba omufumbe ati ekyemisana nkirya sawa 9 sirya kyaggulo negisooka gikutuula manna bwe banaaba nga bakoze tuddeyo ku mbozi ya Nyazaala tujja gyerabira tujja kudda kakati Nyazaala n'omuvubuka ng'agenda mu America ng'akola akoze afuna ssente akomawo e Uganda abantu bamujajjatta bamwaniriza nga bomanyi abantu baagala nnyo ebyokulya nga bwogambye nga bategeka pate ng'omuvubuka akola omukolo yajja yagulirawo ennyumba ewedde tayagala byakuzimba ozimanyi zino zemulanga mu ssozo twagenda ku mukolo gwa Jati Kulusumu nendaba omusajja ng'aswaza omukazi
ng'ali okufa obufu. Omukazi yali talya yali asimbye naye nabana abantu ababeera olumu ku layini baswazi kulayiniza emmere babanga abagamba mbunne emmere oba yonna bagenda giri oba bo bennyini bagimalewo nenda bagaye ngaaswaza omukazi omukulu nentunulira ndi ngaabanange nze ngaonswaza olw'emmere gamba va mulayinidde njakukuba oluyiggwe kyovabwe nagenda kugundi nayimirira eri omusiraamu yeyandaba n'agamba musiraamu tuleete ku mmere ne mugamba ojja kuba onnyambye nze saagisimbayo wetwagendawo kulumbe lwaja ti kulusumu kulumbe kudduwa oba yali dduwa mukyalo nedda kati bino byaliwo eddawo ku mukolo abana abaali bakuuma emmere n'agamba omukazi njokukuba gwe kyokka nga n'omukazi gwagamba ajja kuba amuzaala nagaali nga abannange nzo nyambanga emmere n'etantuusa okuzza ku mukolo ku gundi ku mbozi kibambwe kakati nzizaayo ku mboozi omulenzi atuuka bategeka omukolo nga bwomanyi naawe obadde ku kyeyo tunkana mirimu oyagala owummuleko okoze obusente bwo sente buweze mugamba nti kati kanfuneyo ka bebi nze tolinge ojja ku tikitoko nyini kwe yatuukira ali ku tikitoko agira ati nga agukira ku kaana kazina obuzina mwagamba kano oba kaana kaani kati munnange akyatingamuuko awo ku tikitoko agamba akantu kano kajja kunkolera afuna obuntu bwenga buna agamba naye kati akamu ku buno kenja okupiikinga kano tujja kumakinga kala kuba kafaananamu ate olina okuba ne mukyalawo nga mufaanaganamu ne haiti naye matalinga kuba omusajja tosobola kubeera muwanvu nnyo okumeeri ate onoonya mumpi muno kati nganze omusajja omuwanvu mba era neetaagayo omuntu atali mumpi nnyo ate omuwanvu alina genda na mumpi position ya kise baweeti omukazi yenna kati kiise eyo bwoba tuddeyo ku tiktok kati nga afuna akawala afuna akawala aboogeraganyaamu awo ku tiktok naye tekamuwa budde nga bwebimanyi bya tiktok byakweperegeesa abeera kuliga yeperegeesa buga munaye munange bwoba talaba kyoliko naddala abalayivu bo bansobera nze babeera mu tap kati nebiddako takuwa budde kati munange lwali olwo omuvubuka nga wabeerayo ku university bagiyita batya kutikkira ebyowe bityo kati nga balinayo kapate ngaawo omanyi alina mikwano gyabagamba nti bane wabaawo akaliwo kemuba mukoze eki akabeerawo munkolaki munkoonako nenkolaki nenzija nga ti waliwo eyali ali musunira nga mugaa mwana kati ekiriwo house party weeri ti house party nti waliyo obwana engaze Uganda anti yazze dda amazeewo kati emyezi 3 ali mu kuguluba wana owa tikitoko yalema owa tikitoko teyamuwa budde kati munange besisinkana ku mukolo ono wa tikitoko noono gana ye wankumanyi ggwe tweraba ku tikitoko ojjukira omuntu gwoba olaba mubadde mukyatinga naye temwemanyi nga ningamu oba mulaba wa tikitoko nga munaye besisinkana omulenzi nga akwana jjukira kati Katonda alina engeri gye yawa abasajja kati nga nze wano nsobola okuba nga nina omuwala ali gwe nsobola okuzaala naye ng'ate bw'otuuka bwe tuli n'otuteeka wamu ogamba nti tusobola okwewasa okitegedde abasajja abo koko Katonda yakatuwa munnange omusajja bwe yatunuulira abawala bonna mu bawala bonna yalondamu oli omuwala tikitoka mwana kazi n'obuzina obulungi kanjira nkyatinga nako nga baddeawo nga batandika kunyumya nga bwomanyi ebyawo sipate kuba kunywa kulya nakweperegeesa kweperegeesa balina okweperegeesa okweperegeesa kwe kugenda okunyumirwamu nkwegamba ne muva mu mboozi ne muddako mu bikolwa
ne mudda mu bikolwa eby'ekintu ekikulu ne beeperegeesaamu awo bava mu bigambo ne badda mu bikolwa kati nga munaye emboozi ng'ekka makerenda omwana mulenzi annyikiza kigambo ng'ate ekyavaamu tatuuza mwana mulengi roova ng'amutuuzaamu ng'avuga mpaka waka ng'agenda kweperegeesa ate yeeperegeesaamu eneeperegeesa mmeka ng'omwana muwala ali tu ng'ali lubuto oli omuyaye yalina tageti munnange wayita ebbanga lya myezi ng'esatu bali mu laavu empitirivu bwe bakola butikitooko bwabwe bwe bakola buki nga oli agamba omusajja njagala kulaba kuki ku bakadde emboozi eri awo njagala kulaba kuki ku maama ndabe ne ku taatawo akuzaala mbawe ebyabwe kubanga sente nazikola zimpita ssenga zimpita jjajja nakusiima dda nakusiima sinaba nakulaba nga nkulabira mu bifaananyi nga munnange si mu nvuga nga munnange ng'akola ki ng'omulenzi nga agamba tugende tukyalire ku baki ku bakadde bo ng'omuwala agamba nti nti kale tuteeketeeke olunaku ng'omwana omulenzi asitula emiliyoni 40 ng'agasimbaani omwana omuwala nga bakyakyankya ono mugagga yagudde ku mugagga nze embaga yannema maama yanyumya kyokka ne jjajja ali wali nnyazaala omubi bimugwa mu magi omuzzukulu nakabiri agenda omuzzukulu nga bategeka mbaga bategeka mukolo omusajja ayingirewo senkaggala jja kimwe omwana muwala sente weeri muyita taate muyita senge muyita kojje muyita jjajja levunnama munnange sijja kulwisa omukolo gutuuka lwa mukaaga lwa sande bakuba akasiki olw'omukaaga bakasulamu kaba ebintu babiridde essaawa y'omukolo etuuka baaniriza omugolo muki omusajja naye omusajja bwe baba bajja ebirowoozo nebimujja negamba naye eno nga nninga gye mmanyi eno si kyakibuta eno si kyakibuta gye batuswaliza ati twabbeete naye tugende ng'asigala agenda jjukira nga omanyi omuntu wafuna sente oluusi yeekyusa abeera n'amalevu akola bingibikyuka bingi emyaka gyali giyise omuwala we yatuukira emyaka 2 emyaka gyali giyise kati munnange taata ono atuuka mu maka jjukira muli mu maka gaamwe mwalimu taata waamwo kati nga onogaa nti muzeeyi kamwa kabi ono mama nalwoga muzeeyi musuni kati kakati batudde omukolo gutudde ab'ekyalo bakuŋŋaanye bansanziiro baani batudde omukolo bagwota buki buliro obwapaasi bumansuka bagwegesa amaki amatama amaaso munnange omugole omusajja ng'atuuka kalulu kakubwa kazi ensasagga ekoze eki ezze munnange anti jjukira omugole omusajja basooka ne boogeraawo ne boogera ne bamukweka eri ebbali ne bayita senga ow'ensonga asoboleyo muki kyoga omugole teyalaba kusenga kwali kukyala kwali kwanjula anti okwanjula kye bayita okwanjula y'omukyalo okukukyaza mu maka gaabwe ne bakwanjulayo nti yoona agenda okuba omuki ekyo nkimanyi kati omwami teyalinaako baluganda bamuwala be yali amanyi
tewali gwe yali amanyi just emikwano gya university families eze zirimu ku ssente ebiseera ebisinga obwana baba bannajjaaka abamu bassejjaaka kwegamba baba tebaagala kati omuwala omukolo yagutwala bukojja kubanga awo waba bukojja anti kati olaba yali yakula talina famire osimye tosoggola kati nga bw'onoolaba toyina kitaawo nkutegedde toyina kitaawo taata yabula balanze ku marediyo ku mativi tulabika emyaka 20 kyova omuganda agamba nti ozaayanga n'otakola ki n'otafiisa kubanga omuntu bw'afa oba tokyalina ssuubi liddamu mulaba naye eyazaawa ogamba oba oli awo ndiba ndi awo ndikola ki ndimulaba munange omukolo gutuuse kyomanyi basooka ne basawo obungodiira bw'abasenga nagamba asenga ow'ensonga biki abantu bakola obukodyokodyo obw'omukolo nga bw'obumanyi kati batuuka okwanjula omwana omulenzi awo ensasagge weyajjira omwana omulenzi bamwanjula ajja mu kidaala akumba ati nga maama ono agamba naye oyo si semyalo ndabanga semyalo yennyini tereka naawe oyo si semyalo abantu akaddiye namwalimu ekuntu omanyi emyaka 2 nga gakuyiseemu gattako giri 19 gibeeramu emeka emyaka 2 nga gakuyiseeko maama w'omuwala ye yagamba oba jjajja w'omuwala ati kati jjajja w'omuwala ye yali tannamanya nti ono ye mulenzi eyazaala ku muwala we gwe baagoba ku kyalo kati ono ye kamwagala kananyini laavu yali amanya omulenzi we agamba oyo si semyalo awo embaga weeri nagamba oyo semyalo yennyini kakati bwenkubyamu wadde yamera amalevu alina okuba nga oyo swaba yennyini mumanyi abo atandise obbooza nagamba naye muleke yava asituka mpola mpola nasunakuguli gamba naye soka ogenda obuuza omusajja oyo oba ye semyalo era baba bazze okwanjula baba n'ekika kati bagenda okugira bati bagenda okwanjula omukulu semyalo ow'ekika ekyemmamba agambye bagenda wa mugagga buli omu bamuwe $50,000 agamba mulindeeko ye semyalo kituufu ye semyalo nti bannange yazaala omuwala oyo omukolo ne gugwamu embwazi ya nnaku naye ate engeri gy'oginyumyamu nzesa busesa kati nkubuulira ebigambo bino teri mukolo teri mboozi ya nnaku essanyu nga libaddewo ennaku nejja abantu babeera baseka busesi baseka naye nga mu mutima balumwa munnange ng'agamba nti mukomaawo omukolo gukomaawo tebabyogera nakubyogera ndowooza omukolo gukomaawo nga bayita omusajja bamuyingiza mu nju tibannange munatusonyiwa tufunyeemu obuzibu obuteebereka mugira mutuwaamu obudde ayingiza omusajja mu nju noono ono omusajja yatunuulira omukazi we n'amugamba munnange saamanya wenkujja sayina bwenkunoonya nange saasobola kunoonya wabula era okujja kuno kati era nabadde ndi mu nteekateeka mpeeye omwezi mulamba nzijeeno nkulabeko ndaba oba okyaliyo omusajja yagamba omukazi n'omukazi n'agamba munnange kale nagumiikiriza paka lwe nafumbirwa emyaka gyampitako kumpi 4 mirambo oba 5 nenfumbirwa kati nina abaana abalala bameka naye ono ye muwala wo banange onzise wafunisa muwala wo olubuto aga kati tukole ki olubuto tulugjemu tukole ki ebintu ne bitabuka kati maama nyazaala kagaana baana bano kufumbiriganwa bidda mu matuuge nti taata gwe yagaana okuwasa muwala we ate yafunisa muwala wo muzzukulu wo oluki yafeitingirawo ye enkeera baali bakumuziika kubanga ye yamanya obuzibu bwonna obwazze ye yabukola ki ye yabuleeta munnanga omusajja nga bimusobera bimububulira ku matama
kati ng'agamba yetondera omuwala yetondere mukazi we yetondera ani naye teyamanya yasanga kiwala kitiba ng'akwala kumba ali ku muwala we kitegeera ng'ali ku muwala we eddala yennyini gwe yakeera enkya n'azaala kati munnange ng'embaga ebayisaamu eggaali omusajja agenda okuvaawo nga takyasobola nakutambula ng'ag'ekisajja gamuwedde bulijjo ng'abadde takimanyanga nako nti alina n'omwana jjukira yavuganga bimotoka bye nga n'ebyabakazi si byaliko nagaabwe ndidde eka ndifuna omukazi nagaa munnaye nkubuulire sigamba mbu nakusuula naye nanoonya engeri gye nkukontakitinga nga sigirina ate nga sobola kuvaayo nti nzire noonye ggwe nga ndi mu kukola naye nga ŋŋamba bwe ndikusanga tuliddamu ne tubeera ffenna kuba nali nkwagala kati taata n'agamba nti kati omwana waabwe ali lubuto olubuto baluggyemu kyokka taata tujjukira talinayo mwana ate kati baagala omuzzukulu kati omwana aba agenda kuyita ono taata muzzukulu oba taata muzzukulu taata ali mu comment section tuwandikirawo tubuulire famire eno ekoze etya bagenda kubeerako nga bafolowinga bawulirize obubaka bwa era nja bongera mbabuulire kegamba omunaaba babazzeemu bulungi tubawe ku magezi bakole batya taata ye omutima gwe yali ayagala nnyo mukazi we kati ate n'ono yali amwagala naye ng'olwokuba nti toyina kyakukola n'ofuna ekiwala ekita ekinyirira naye ng'omutima si byatolinawo byakukola oba otuuse ku leva efuna omukyala omulala naye wabaawo omukyala gwogamba nti ono ye bannange muttirako omuntu mwebale kutaba naye mwebale kusubscribe nga Sahaba ngenda kusibula emboozi ebadde interesting and very informative erimu ebyokuyiga bingi nti bw'obeera tonnaba kufuna mukyalo obanga omufunye sooka omanye ebikwatagana ewaabwe oyinza okwagala muganda wo kituufu abantu bakyusa amanya bulijjo oyinza okwagala omwana wa muganda wo so follow up, try to follow up. Ninako nemboozi gye nakola ndooza wiiki nga 2 emabega oba mwezi omukyala eyayagala yafumbiriganwa ne bba wa maama we abeera kitaawe abantu batambula nnyo so abantu banaye mugezeeko nnyo okumanyagana olumu famire zituhatinga ne zitumenya emitima naye se njagalayo omukyala bannange nkooyo okubeera obuwulu wakati waliwo abamu abajja nga yazza asaagasaaga n'omugamba munnange mbadde nkwetaagidde ddala tubeere ffenna nti ate ŋŋenda mu kyalo ŋŋenda Masaka simanya biki ebyo saagala njagala omuntu ng'ali siriyasi nsaba la mukuwe era nsaba akunoonyeko mu bwangu gw'omukyala yeetaaga omwami ntudde n'omwami wano nkubira ku simu oba okwatagane naye naye oyagala mukyala afaanana nti njagala omukyala nga yeesobola mu nsawo saagala wakusindika weweesobola nange neesobola tewali buzi kale akunoonye ku namba ki 0702 766 311 omukazi ng'omunoonyeza okuva omwaka oguwedde nina gwe nali nfunye naye nga tali siriyasi ebintu byabitwala bwatyo kale yali mukyala mulungi naye embeera ze nga ali jampe sibisobola tamanyi kyayagala mulundi guno ali mukyalo simanyi oluli agenda Masaka nandekaawo zenna nga mantadde kati nga sibitegeera Masaka gyogenda oyinayo jjajjaawo seegaawo kati ne waba senga gyali oba taata lwaki oba ondekaawo ondekawo ki wakadda kitegeeza oyinayo sengaawo owoku mugongo oba oyagala kumpeekera kale abalungi abatula bayinze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe nga tewerabire okujjako ku Mbiru Furniture Workshop tukuwe furniture asinga okuba omulungi. Assalamu alaikum.